Buli mwaka ku kanisa ya Christianity Focus Center Mengo mu Kisenyi wabeerawo olukuŋŋaana lw'amazuukira olumanyiddwa nga Great Easter Conference olutambulira amafuta g'okuzuukira ng'era luno lubeerawo mu kiseera kya Easter. Nabwekityo olukuŋŋaana lw'omwaka guno lutandika nkya ku Lwokuna nga 2 omwezi guno ogwokuna era nga lugenda kutambulira ku mulamwa ogugamba nti ataagaana mwana we ye naye n'amuwaayo ku lwaffe ffenna era talitugabira bintu byonna wamu naye, okuva mu kitabo ky'Abaluumi 8:32. Akulira entambuza y'emirimu ku kanisa ya CFC era omusumba mu kifo kino Timothy Kimbugwe ng'ali wamu n'abasumba abalala mu kifo kino bakakasizza ng'enteekateeka z'olukuŋŋaana zonna bwe zaawedde. Easter Conference etuuse era wenjogerera nti enteekateeka zigenda mu maaso era ebintu byonna tuli mu kubijjako ngalo bye tuteekateeka era mbadde mbasaba mwenna abali eyo abalokole n'abatali balokole mwenna tubaaniriza okujja okubeerawo. The Great Easter Conference egenda kutandika olunaku olw'enkya lugenda kubeera Lwakuna, ennaku z'omwezi zigenda kuba 2 mpaka egenda kuggwa ng'ennaku z'omwezi zigenda kubeera 6 lugenda kuba lwa Mande. Amawulire ge tuze nago gakwongera kuzzaamu maanyi oyambale naawe amaanyi okusobola okubaayo. Manyi buli ekintu lwe kibeera abamanyi oluzungu bamanyi kye bayita the great bwe kiba nga kyamaanyi okutuuka awo. Simanyi lwaki wandibadde nga osubwa gwe mukwano gwange ali eyo kyenziza okuweera amagezi kwe kweteekateeka okusobola okujja okubeera. Luno lwakubeeranga n'ebitundu 2 ng'ekisooka kiva ku ssaawa 6 ez'emisana mpaka 8 kitundu ate olw'ekitundu ekyokubiri kive ku ssaawa 10 ez'olweggulo mpaka 1 n'ekitundu akawungeezi. Lese ne famire yo tegezaako ku mikwano gyo yaniriza abantu bangi okujja okubeerawo ate buli session nejja kubanga y'amaanyi okuva ku ssaawa 6 okutuuka ku ssaawa 9 tuba tumaliriza esoose ate ku ssaawa 10 okutuuka ku ssaawa 1 n'ekitundu obudde ne bwe bweyongerayo era ejja kubanga nayo y'amaanyi. Kati tosubwa onoonyeza by'onoonyeza ofubye okufuba gwe ku lulo naye ku luno jangu oyambazikusa. Amazima gali nti tugenda kubeera n'abaweereza ba Mukama ab'amaanyi era omu ku bo tulina Bishop Dr. David Livingstone Kiganda ne mama waffe Pastor Cindy Kiganda abo nga be ba host be bateesiteesi abakulu tugenda kubeera n'abagenda kwogera gye tuli kankusaba oleme kusubwa ku luno. Olukuŋŋaana luno lwakwogererwamu abaweereza ba Mukama ab'enjawulo okuli Prophet Ebenezer Akonai okuva e Ghana, omulabirizi Joseph Kabuye, omutume Samuel Kasanka, Dr. Joseph Kaaya, ssaako ne bakabakyaza omulabirizi Dr. David n'omusumba Cindy Kiganda. Abagahe Mary Rose yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.